Kakati omwana oyo golaba ow'obuwala bamulese kukola bwa awusigalo naye golaba oyo amaka ge bamuleseemu tannabadde n'okuweza wiiki abadde yakakolawo ennaku 4 boosi we yamusanze adduka agenda ng'addayo mu kyalo ng'abbye ssente n'engoye eziri mu kaveera ako koolaba byabadde agenda nabyo. Ndowooza mukama we ayinza obba ng'abadde amuyisa bubi kubanga omwana yakakola ennaku 4 ne wiiki tennawera akulaga adduka abadde adduka mukama we taliiwo. Mukama we agenza okudda oba kyekimukomezzaawo agenza okusanga omwana ng'adduka agenda okutunula mu kisenge gy'atereka ssente nga awusigalo ssente azibbyeyo nga n'engoye azibbye azitwala agenda addayo mu kyalo. Naye kambabuulire abakazi abafumbo nga toli ready kuyisa awusigalo nga muwalawo ebyawusigalo musooke mubireke mubeesonyiwe mwekolere emirimu gyammwe kubanga nammwe mususizza obukambwe. Omwana oyo gwolaba gwe balese okuloba awusigalo omwana muto ekitone nnyo ali myaka nga 15 ku 16 naye omulaba nti baamugye mu kyalo azze e Kampala kukola ssente kunoonya 10 yandibadde ali mu ssomero. Naye babboosi abakazi mususizza obukambwe n'ebbogo nga muleese bano ba awusigalo. Kati olaba ono omukyala fulufiga gwe nkuteredde wano fulufiga naye ba awusigalo abalinako akakuku agamba mbu ba awusigalo babi ba awusigalo bantu babi nnyo naye njagala mumbuulire mu comment section gwe bw'obanga gwe awusigalo osobola okukolera fulufiga ku mpisa ze zaalina nga gwe awusigalo osobola okukolera fulufiga. Mulimu babboosi abamu nga si balungi bakukolera naye ng'ate ssebo nabo bavuma abaana b'abandi nga bwe bali ababi. Kati fulufiga ku mpisa ze ne ku bboggo lye kizibu nnyo omuntu okumukolera. Bano tebawangaaza n'abakozi kizibu nnyo. Naye ssebo naye avuma bawusigalo ate ng'omulaba tasobola kwekolera mirimu gy'awaka. So mulina okukimanya nti bano abaana b'abandi be muleeta mu maka gammwe nabo baba baana mulina obbayisanga abaana boyisa abaana bo boyisa awusigalo mugulireko ku birabo tomuboggolera. Olaba mukadde we yakuboggolera akuzaala ng'akutuma n'owulira ng'owulira ogusungu ekyo kyali kibatuuseeko mumbuulire. Mukadde wo maama we akuzaala n'akutuma naye ng'aboggola akulagira kino n'owulira ogusungu nugu naye olwo omuntu akulese omukolera. Kankutuuseko vidiyo eno okuli eyawusigalo ono n'eya fulufiga vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Abadde anzibye eyo ngugwa gisibye ne ssente abadde azibbye mu kisenge ejjo nakomyewo ssaawa 3 ng'asisa amagi g'enkoko tulina enkoko ebiika naye nga navuddewo tulidde bulungi ssaawa 12 nengenda azije emmotoka mu paakingi yabadde eri ku washing bay n'aseeka amagi g'enkoko tulina enkoko ezimaamira eyo mu biyumba yaggyeyo amagi g'enkoko emu gabadde mu magi 8 n'akozesaako amagi 4 ne ssente abadde anzibye ku makya n'engugu eyo ng'agifulumiza ebweru w'ekikomera. Bwe tumusabye ssente kuzinoonya azinoonyezeeyo mu busubi gyazigye. Show me the money, show me properly and I can slap you. Teri kizibu nga mukozi wa waka mwe kati nno mwenno muli wano bakadama tebanvuma kasana nate ne bakadama balina abakozi hata bana mwabalekera bana bannange teri kizibu nga mukozi wa waka. Omuntu wavanga nagamba nti lino bobanga n'omukozi omulungi bantu mmwe bobanga n'omukozi akuwa emirembe nkwegayidde kuma omukozi oyo mu appreciating enga tolinda kumuwa ssente za musala gwokka muwengayo ku ssente muwengayo ku kasente ojjo mugambe munnange olwaleero njagala ogendeko awuto muteeka agende bamufumiteko atambule mwagenda omugambe genda ko mu kyekiriyo shiba agenda kulonkinga muwe ssente agendeko mu shiba. Bannanga abakozi abalungi tebalabika okuwangana n'omukozi omwaka omuntu atamanyi bakozi ba waka sagala kubogerako bakadama bajja kunvumira wano naye ekirungi ne bakadama balina abakozi
ng'omulabanga Kadaama naye alina omukozi wanalabirira abaana be alina omukozi mu business naye ekintu kye bayita omukozi bannange bakiri mu jjinni oba kiri mu jjembe oba kiteega kyovalandoza kakati abakazi abafumbo bw'oba tosobola kwekolera mirimu gyo gya waka ekisookera ddala mwesonyiwe abaana b'abandi okubajja mu byalo ne mubaleeta mu maka gammwe mubazze bakolera mirimu. Abakazi abasinga obungi muyisiza ddala ba awusigalo bubi. Muyisiza ddala ba awusigalo bubi. Omanyi nze nabagamba abantu b'omu Kampala balina eŋŋombe eno nti ba awusigalo bano babajja mu byalo bagamba nti ba awusigalo b'omu byalo bwe basinga okuba nti bafugika. Bano ba awusigalo gojje mu Kampala babeera ba anirule. Naye omuntu bw'ajja ewantu wonna ewapya okusinziira ku mbeera gy'abayisibwamu akyuka ye mukyusa. Mulimu gw'ogenda okuleeta awusigalo nga mubbi abo bangi nnyo nga ye omuzeegwe nga ye omuntu ng'alimu engalo yeetoola. Bawusigalo baba n'emputtu baba n'entondo ziba zibajjudde bwe bati. Baba tebakugamba baba n'ebiyisayisa bwe bawusigalo baneno si bangu era bw'obanga tuli muntu mugumu nnyo tosobola kubeera ne awusigalo. Okuwangala ne awusigalo ino sooka n'omuwamuko ku ddembe akatono. Bw'olaba ng'eddembe lyo ly'omu atalikozesa bulungi then ng'olyoka ojjayo kalaze entuufu. Naye ate mulimu babboosi abakisussa. Mulimu babboosi abakisussa ne basussa obukambwe. Okitegeera omutima omubi ne gusukka kugamba ng'ayisiza ddala omwana ono nga mujjawe. Okitegeera. So kati omwana ono yakutte ebintu ndowooza eyo nguguye yakutte akaveera kalimu obugatto n'akasente adduka ave wano yeetegula ekibambulira. Sijja kusalira boosi musango, sijja kusalira awusigalo musango. Naye wano okusinziira ku mbeera nze gye ndaba ndabira ddala ng'omwana ono ayisibwamukko bubi tayisibwa bulungi ng'omuntu. Omanyi abakazi baneno nze nabagamba simanyi lwaki omuntu amaka we gabeeramu awusigalo abeera n'obutakkaanya wakati we n'omukazi. Bawusigalo tebabeera na butakkaanya n'abasajja b'omu maka tekibangawo. Bawusigalo ayisa musajja w'omu maka amaaso era obutakkaanya bubeera wakati we n'oyo eyamuleeta. Ate jjukira abakazi bano be baleeta bano abaana okubakolera. Omwana ono ekisookera ddala mwana muto mu myaka ali myaka nga 16 15 naye ali mu kukola bawusigalo okunoonya 10. Ngere mundange ne bawusigalo no balina ebisiraani batomera amaka g'abantu abatali balungi bakukolera. Notomera omuntu nga atulugunya akuyisiza ddala ng'ekitagasa kyokka gw'omufumbira gw'oyoleza abaana be gw'okola buli kimu. Abakazi ab'omu maka ebintu ebisinga mubirekera bawusigalo bye babikola. Awusigalo yafumba simanya yayoza engoye yakola buli kimu ky'omanyi kyonna kyonna yalabirira abaana. Naye ate naawe n'olemu okumusiima ng'omuntu ogamba mubalekera obuvunaanyizibwa obw'ewaka naawe bw'olina okukola ng'omukazi n'obutikka awusigalo ate n'omaliriza nga kyatakoze bulungi ate omwetisse. Ye n'omusanga teyagolodde lugoye lwa mwanawo oyinza okumuvumaavumavuma yenayina n'omukunkumula bw'oti olwo omusala gw'omwezi ogwo batogenda nakugumuwa. So nabo bayita mu kusomozebwa kw'amaanyi newankubadde balina empisa embi. Okitegeera. So ekintu kino kiri tuwe naye nga kubako sayidi ebeesinga onnyigiriza ginnewaayo babboosi mu abasinga onnyigiriza abawala bano. Okitegeera. Abakazi ab'omu maka mu abasinga nnyo okunyigiriza abawala bano be muleeta okubakolera nga bawusigalo. So mubayisiriza ddala nga bajja bammwe ate nga mumina bayisa nga baana. Bw'oleeta omuntu okukolera ewaka muyise ng'omwana muyise nga muwalawo ky'oba ogenda okugulira ku baana bo naye olina okimugulira. Kizibu nnyo okusanga awusigalo ewaka nga ayisa mu musajja we waka amaaso era obutakkaanya bubeera wakati we ne madaamu. So ekyo mulina okukimanya mulina abandaba. Naye gwe wenna alaba vidiyo eno njagala ompe endowooza yo mu comment section yawo. Kati bw'otunuulira ono omukyala ate ye full figure ye bawusigalo baba bamukola ki? Aboogerera bibi byereere tayagala kumanya. Naye ate okusinziira nga nze bwe mulaba talina mulimu gw'asobola kwekolera.
talina mulimu gwasobola kwekolera. Bapoosi mukendezemuko ku bukambwe, musukka obukambwe. Omuntu omulese kukoleraka, omulagira oboggola, binyiiza. Olaba ne waba maama wo nga muzadde naye nga ebintu emu kati mwabasinga ku mmwe mwali mubaddeko ko ne bazadde bamwe. Nga maama wo kennyini akuzaala asobola okukulagira ekintu. N'aboggola n'owulira obusungu. N'okikola nga wenna odaalima nga tuwulira toyagala. Naye atoola omuntu gw'otazaala yajja okukola obukozi. Kitegeeza bonna mwisoobya agenda gamba kanviira amaka gano ngende ewo nzireyo mu kyalo. So mukendeeza obusungu. Katono fulufiga ku bboggo ly'alina sisuubira nti oba ayinza okuwangalanga n'abakozi ono. Sisuubira nti ayinza okuwangala n'abakozi. Ate n'adda wano n'avuma abawusigaalo ku mpisa ze. Wamaggwa ekyo mukiraba kiri feya. Byebyo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera omukutu. Mbaagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu. Naba kusubscribinga simanyi ki ky'olinda. Subscribinga tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Mubere bulungi. Mweraba.